ensonga zino tugenda zikwata n'obwegendereza nga bintu si byakola content abakajja ku internet mubuuze bakaswangwawo interview ku TV ku radio na recently sagala mwerabire nti bulijjo nzize mbagamba omwana wange alina batata bameka babiri abanebakako mu mwezi gwe gumu abanebakako mu wiiki yemu wabula omu ali idol ano mu Uganda Kim Swagga yakoma okulaba Davina mu 2012 mwezi gw'omukaaga taddanga mulaba that's why talina kifaananyi kya mwana kyonna byonna bijja ku Facebook Sepuya yandika n'olubuto so mwami Kim Swagga mbadde nkusaba era okwanukula nti bw'oba weetaaga eno DNA genda onoonye Sepuya Eugene gyali mwogereyogeremu ng'abasajja mujjemba we DNA kubanga right now you're not entitled, you don't have enough credential to take a DNA omwana gw'otalabyeko okumala emyaka 13 ekisembayo gwata nazaala single mother you're not entitled mu nsonga zino ziveemu tuzirekera abafumbo baziweeko opinion ate nga naawe omufumbo weekakasa nti abaana b'olina bonna b'oyo omusajja si bajja na nnyina tubikwata empola tubikwata empola era after all abaana mbadde mbalabira bannange no child support era nga nkyakuvumira ddala nowenaabanga omwana si wuwo nja sigala nkuvuma kubanga wanzina bye sitategeera simanyi gye wanzinira naye ng'ate wankola twazukuka tuli bwereere so kati era nkyakusabula in that area buli wempulira nga nzija so baddiya tukwate bulungi zino ensonga esaawa zizo muziraba zabadde munana kitundu ezaawa n'ez'ekiro olwamaze we found your mother's location just watch the space if you only know the mess you are going to put your innocent mother my sister always in life think about your mother in whatever you do good denaddamu era owulira awo ne tuvaawo munnange nekikuba essimu nenkiddamu nenkigamba just to know that your mother is also alive and doesn't live on Mars. On my children's lives, try it. Koye, your mother loves you so much. Why do you make her cry? We got her location. I wish you luck. Never Nange Jr. Tamanyi Ruzungu. I wish you lucky. You will remember my words Samude. Nechidamu era nechikuba. Munange. Nenchikwata. Of course nenchi recordinga. Muwulirize ebigambo bineno wammanga. Content creator. Wajja nompayiriza ebigambo, you know, nga bwe blackmailing abantu. Gwe nali blackmailing zeeko. Nali blackmailing zeeko. Mulindeeko. Kyatandise no kiti. Ha, Senga Acid. Otukolokose mwaka guno nange owuwo nga kyesesasesa ebyo byekimanyira abantu agenda okutta maama wate yesesa agenda munnange owuliriza amaze okumpeereza ebyo bimesagi maama wo twafunye location ye ha Senga Acid nange owuwo owuliriza Linda Kombuli wajja nonkubira nga oli ne Richie nonga Linda ko gwe manyini nongamba nkuvumiriza wedde nennaku nakwewunyiza nnyo ngojjanga ogamba mbuze nali nvuma Lindako mbuze nali nvuma za wedde ampe sente Junior tonkolerako content nkubuulira kubanga eyo bisigama akonvumiriza wedde kwanza wedde mwevumira balero mwe naye halo nkubuulira naye kati ekiriwo oli wange nkugamba oli wange wuliriza inze agenda okutira maama wo agenda okunzitira maama wange a blackmailing abantu omunaku ayina siriimu omukadde byonna kati ndi amaze bulayi emyaka 2 nga Uganda ndi wuwe playing audio tomwesibaako kola bibyo tomwesibaako n'ekirala mama wangu aina emyaka location ya mama wo Junior namwe location za mama bamwe tuzimanyi nali muka nkugulire kono no mama wo yasenga okusasira Junior uliriza mama wangu Junior mama wangu aina emyaka 75
Owulira tagenda wangaala myaka 10 mu magezi go. Wuliriza mu magezi go nze tebantiisatiisa mu magezi go n'abalala bw'obeera nga olaba imbu kankole ABCD ku mama go wa Senga Acid mukwano genda it's okay bakikole byakulumye. Okay, kati onkubidde kuŋŋamba ki tewali kati yabadde ankubidde kuŋŋamba ki busiru nagamba ekyo kyana kisiru indako lwaki akwasa ennaku maama wo tolina maama wo tolinawo nina kyemmanyi ku bantu boz'olumba ate nga si balungi awo wennyini alina kyamanyi ekikale bannange Junior musiru Junior maama wange imbu twafunye location ya maama. My mother has not been hiding. Okitegedde ekirala nasanyuse nnyo ebigambo Junior ebyo bye yaŋŋambye alina kyamanyi ekigenda okubeerawo. Bannange nasanyuse kitabani kyattaamale wabeerewo omuntu asonge mu maama wange maama waasula kyengera nga n'olumbe lwa taatawo olwali public. Tugende mu maaso. kakati Junior gwe balumba bonna balungi mukawulidde ako amanye ekigenda okubaawo era bannange bazadde bange maama wange bw'akeera nga waliwo amutusizaako obulabe taamale alina kyamanyi. Wuliriza bannange ne bwenkeera nga nfudde Junior taamale mumubuuzanga ekyabaddewo ajja kugulya nno omulambo gwo. balumba bonna balungi siri mukwano gwo muwuliriza nze mugambyeko nga mukwano gwe yakedde n'alumba n'agamba nga bwe blackmailinga abantu n'agamba nga bwe nina siriimu byonna sikyo. Yes. Nze mukwano gwe nga message ze ezasoose athreateninga okutugumbulani maama. siri mukwano gwo oli bungamba